Comedia yafetu kusensonga Addeyo ne machinga kulikayo navuddeyo twalombyeyo okutakwatibwa no ekitegeeza essanyu ly'abantu kwe kuwulira nti Mickey akwatibwa kati babasinga obungi bamanya nti enkyukakyuka erina okutwalira mulimu abantu bezirina okusookerako. This is a national matter. Kikwata ku buli muntu ne bwoba oli kabudindiri eyo kikukwatako tolina kugamba nti Mickey Wine nga tannabagenda. Eyo fotokopi yansi lwakuba naye gye yatutte gyansi naye boli yali agoba njobe kakati ate ono yabadde agoba Bobby nzi yali agoba njobe. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okuba omujja ati Mickey Wine live mu concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kukyagala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuyingira mu mitwalo ebiri y'emitwalo 5 ate emyezi miliyoni 3 ate tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaide eno mwenna mujje muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubakyanga emiryango giggulawo toleta fujjo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Nze sinywa mwenge sinywa njaga sina kitamiza kyenkozesa kyokka ate nina ebbaala mu nnyumba once in a while kale nga bw'obulawo nyinza okunywamu nga kabwe kati akafo cousins kawayini whisky nyinza n'okugwa eddalu ate sola bitubikaawo omutwe ogulinga nga gwange sikulimba simanyi naye tolina bw'osobola kakasa muntu ne bwembeera ku seegi bagamba enjaga ekubye oyo kati nno nze nina ekizibu newemba ku TV bwe nti nendaba akalango k'omwenge ntamiira okakasa ate gwe omuntu oba mu jaamu ng'ekimotoka ky'omwenge kyenkindi mu maaso gondi yeyanonawo breakdown natamiira wali wagunywako gwannema nze nange omwenge gwannema kyokka ate ekyewuunyisa waliwo oluusi wembeera mu kirabu nendaba bagaayi nga bakutte glaasi za whisky nga ndaba baamalayo nga ndaba bye nina okukwata naye nga newenkwata wanagawa mbeera mpulira bikaawo kati nno nze kansoka nebaza kampuni etukola soda wa Novida nze gwe nagira giraasi bwe tuntukamu Novidawo n'otuula ku mmeeza alowooza ku kibbiya naye bannaye anyway tuyina headmaster
Surubada High School tofaayo kaleete tuze bayitaayita mutuludde tubadde twebuzeeko kabanga kabadde kawanvu naye ennaku z'omwezi nga 7 mu Sebutemba tugenda kusaabala tusaabale kusaabala busaabazi n'atuyimirira mu kubo naye tumusaabaliramu nenga obulamu bwo buli butya obulamu bwo buli kiriya nnyo wali stede nnyo oludde okutukyalirako ndoddo bakyayirako naweerako ebiseera ebyo nga maziga ne ŋŋamba muganda wange sijja mulumbagana amaziga gati waliwo embeera etuukawo nga akaseera ako nga kabekyaliwo tasobola kukutegeera naye nga gwe kasobola okwetegeera nawulirako awo ebyali ebibangawo ate biggwanga biggwa tewali kitaggwa bibyaggwa byali byaggwa dda lwakuba gwe wagenda obimanyira nga byaggwa dda owamanya leeti anti bagenda okumanya kati ojjukira when you making a decision in life gwe olina ogikola kati abalala bo balina kutambulira ku decision yo gwe gyokoze kitegeeza gwe olina okusooka ogikola temusobola ensi yona tesobola decision eyo gimanyira kumu kiringa ne bwaba muntu nga kangeza afudde bagenda okumubika nga bamaze n'omugolola bulungi bamanya luvannyuma kati mwamumanya luvannyuma tugenda ofa bitegeera nga byaggwadda in life waliwo steps olina okutekinga ate waliwo decisions olina okutekinga it takes a real man to take right decisions and strong decisions kubanga lo decisions ezitamala gatekinga naye ngaolina since bagamba mu musajja head of the family era gwolina okugireadinga not to break it but to strengthen it so naye nga sofa bitambula bulungi nyo nze sometimes wensanga omuntu nga yawata ku situation bwetyo mba like nina ekintu kyenfiiringa nina kyali wange bamukwatireyo mu ntebe gundi esaddize ndi gyewali akafuba kayita mu ntebe ero bamukwatireyo netugezaako netigaana mpula bwe nti nempule wambi ennaku amanye kuba kasimu nabuuza ku muwala munange oli otya ddali nti eno no it's painful but in most cases you have to walk the talk ngera bwe nkugambye olina okumakinga decisions sometimes wabeerawo ebintu ngo wandyagadde waliwo kyebayita okwagala n'okwetaaga ate mu luzungu ndowooza ye want ne need kaakati oyinza okuba gwe ng'oyagala okuvuga Range Rover naye nga you don't need to drive it that time ng'olina ate ekira kyoyagala ng'ogamba nze njagala kubeera kino nga naye okukibeera you need to first do something okusobola okukibeera kakati ate abamu ekibasuula balemera nnyo ku want nze njagala kino wadde tekimugattako wadde tekimuyamba nze njagala kino so ogenda okwekanga ng'olosing out. Anyway, request before media tugusa ensonga nze nkubuuzaako muzukulu wa Kalajja Saalwa ng'omuli mutya mwasuze mutya gye mutusizaako engaona ku lwayiro gyo gigenda gitya tuyine Mickey Wine Surubada High School headmaster soko tubuuzeeko naawe abatulaba abatuwuliriza nze bampita Surubada High School headmaster Mickey Wine omuyimbi wammwe omusanyusa wammwe omwagalwa wammwe era nange mbaagala nnyo era nga tuli wano ku SB4 Media tugguse ensonga tuza bayita bana kozo mwezi nga 7 mu Sebutemba tugenda ku Jazz Pier Munyonyo baina kubuuza ekibuuzo naye simanyi oba nkireke be free lwaki tugenze Busaabala Busaabala gye nali njagala initially naye nga bagiggala era n'omukulu bwe namugamba era definitely nga kirabibwa n'omuto nanga mumuna ekifo kyange bakigala ku bivulu tokyakkirizibwa kutekayo yadde ekivulu ndowooza era bwe kiri kubanga etwasemba baali baganyeeyo ekiki ekinyi kati nannyini kaakati webaganira nannyini olaba embwa egoba ow'ekiwempe nga gwewenyamoodibaosala so nenjagala nfunira beach setting kwe kugiza ku Jazz Pier
naye okunyikizibwa kuno kugenda kukomadde bameze ne baluma n'okuluma. Time will come. Buli kintu kibeerako ne time. You can't stop an idea whose time has come. Kirowoozo kasita kibanga kizze tekisobola kugira kiringa n'omukyala bw'aba ali lubuto terusobola kulekeraawo kumuluma paka ng'aluzadde ne bw'aba tayagala ye kuluzaala lwakiri amuzaala oba amusule muto oyo oba akole ki naye ng'akoze eki ng'amuzadde. So this is the same thing nti bwe kiba kitandise naffe ne bwe tuba siffe era n'abaddako definitely kubanga amazima gaba mazima. So nosalawo nga musanvu tulumbeyo. Nali initially nalina kugikola ennaku z'omwezi nga 2 kubanga ennaku z'omwezi nga 2 September lwe lunaku lwe nafuuka taata nga 2 September. Mu bulamu bwo first born. Kati nali mpulaninze obulamu bwange ogikolaaya naye ne bitatambula bulungi nti kubanga 2 ejja kubeera Monday ate nga tewali kifo kisobola kukola Monday. Kanne mpushinga weekend ate nga ekifo kye nali njagala weekend yekola. So nga 2 bwe wafuuka taata mu September. Omutali atya ali bulungi ali ku ssomero bagikakkalabya emisomo kati nange ate ndi mu kuwenja kati nange ndi ku ssomero bwenjigiriza bwenjiga bwenkola. So twabaddeyo ne machinga kulikayo navuddeyo twalumbyeyo nabaddeyo nange mu rubber dub style kuba abasinga bungi Mick weekweka nnyo nti tetugenda kuwera mu kuyombagana tetugenda kuya mu kwekalakasa tetugenda kuwera Mick nti waliwo poliisi badde wali ekutte ne Mick mukwatiddemu olamu obutambuzi. Tekyetaaga kusooka kunkwata kubanga ate nze ndijjuwa nnyo tekyetaaga kusooka kunkwata okuggusa ensonga yange wabula ekikulu ekisinga okuggusa ensonga yange ly'eddoboozi lyange n'obwongo bwange n'omutima gwange okubeera nga gumaliridde okubeera ku ekyo okubeera ku mazima. Si byangu naye ate era ffe tulina obifuula ebyangu kuba owulira abantu abasinga nga bali bagamba naye omukulu mumulekeredde tutya like weesanga kati nga waliwo bannaffe abakwatibwa Sami yakwatibwa Rain yakwatibwa naye nga tutunulira nti Mick ye takwatibwa. No ekitegeeza essanyu ly'abantu kwe kuwulira nti Mick akwatibwa kati babasinga obungi bamanya nti enkyukakyuka erina okutwalira mulimu abantu bezina okusookerako sagala nnyo okugenda yes understand naye this is not a family thing, this is not a family business. Kino kikwata ku buli omu naawe kennyini ne olaba ne jjajjaawo bw'aba akyaliyo kikyamukwatako. So tekiri, this is not about Mickey Wine, this is not about Bobby Wine, this is not about Chairman Nyanzi, Eddie Awe, Banjo Man, whoever. This is a national matter. Natagezeyo mukolo mujemba imbiremu enaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunana mujemba linze kuserena naye ne mutajja nfudde nze mundekeddani kambabuze waliwo be mutera okuŋŋamba muba musudiya kale mwamuwe buhaje ennyimba zonja ufuku ndala sayiro yetu kuba wamma abayimbi basinga nabo bakyogera kale mwamuwe abantu munsabe konsati yega munsabe konsati kamwendo gw'omunana buserena ye konsati bitegekeddwa Keti Events olwo ne biwagirwa MTN. Together, we're unstoppable.
Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kikwata ku buli muntu ne bwoba oli kabudindiri eyo kikukwatako toyina kugamba nti Mickey Wine nga tannabagenda ekitegeeza okulwanirira ekikwatako nina kusooka kulwanirira naawe weerwanirire omanyi kyoba nange ninze naawe weerwanirire nange nsooke nkugatteko eddoboozi nze ne mu movie yennyini wabeerawo ba script writers nga era wano we tuli waliwo abali behind the cameras bootalaba naye nga be bakola omulimu oguluuso ogusinga obunene ffe tuli wano because we are the face, we are the voice. Kaakati buli kaseera nze siri muntu nnyo wakwagala kamera siri muntu nnyo wakwagala kamera buli wenzija mu kamera wabeera walina okuba nga waliwo omulamwa waliwo ensonga si gundi nti ntege ekifaananyi nzire wano ntege kino bandabe nga nkola kino no ekitegeeza kyenkola kibeera tekiva ku mutima kibeera jasi nkikola bandabe gwe bayita kabampaane nti egundi agize bw'ati sigambye nti abakikola babeera bakabampaane naye nze nneeyogerako nga nze omuntu nti nze eddoboozi lyange nali dedicatinga okubeera ku mazima good enough ate era ne mukulu wange nansookayo kubanga waliwo era ne bakulu baffe abatusooka ne bataata baffe ne taata waffe era alwanira equal rights and justice ne jjajja waffe so lwakuba kati tuli mu .com world nti naye era singa naye yajja mu .com world era singa kyandibadde kiragibwa mu nsonga y'emu so for us we dedicated our lives, our voices, our talent to that nti lesietirira kukyogerako ekibi kiba kibi no matter who has done it. Tulabe nga bacheya bonna bali mu politics naye nga tetunaweerayo Mickey nti oboogera kwesimba okuba chairman bwegundi oba bwenga obyebala nnyo no nze I always cross the bridge when I reach it nsala njagala nnyo okusala olutindo nga ndutuuseeko one waliwo bembadde ntera okulaba ku TikTok nti abantu bebamu ffe tulina okwetegerera era tulina okuborrowing a leaf oluusi ku nsi endala ezitwetoolodde nti abantu bannayuganda ffe kennyini ndowooza oba balina sooka tunyigiriza nnyo ate obuzibu buyinza otunyigiriza nnyo netubeera nga tetukyalina breathing space ne tusuffocate nga ne tufa bufi nti naye abantu bebamu bajja kugamba Mickey Wine ye nga tebamukutte ate abantu bebamu bagambe Mickey Wine twagala tuyimbire wano abantu bamu bagambe thank you for talking about injustices ate abantu be bamu era ne bavayo ne bagamba gwe bwaba muganda we yeesimbyewo gwe tolina kwesimbawo kaakati n'otandika okwebuuza kati nze nina kukola ki so that means gwe olina okulondawo ekituufu nga gwe omuntu kubanga bagamba kaakati gwe Mickey Wine tolina kwesimbawo nti lwaki nti muganda we yeesimbyewo nti bino si bya family kakati bwe kutuuka okukuba emiggo lwaki gwe tebakukubye ng'ate muganda we gye bamukubye okitegeera nti ekitegeeza emiggo gyo gina kubeera gya famire okulya oba okukulemberako tekulina kubeera kwaki kwa famire so nze nga nze nensalawo nti nakukola ekintu ekituufu at the right time. So mu kunyigirizibwa kwe tulimu okutuuka kubanga One Love Beach fena gye twali tucyakalira I remember ekivulu kye baagalawo kyali kya was it Kyalenga? Yeah, I guess so. Yeah. So okulaba nga nakati tukyasobola kuteekayo kivulu olowooza kivulu kyaffe kino kigenda okubeerayo ennaku z'omwezi nga 7 tebaki bano abaagala ebyabwe tebakifule into politics ne bakiremesa. No, this is not a political show. Nze nkolera abantu. Ndi muntu w'abantu as always ekikyamu nkyogerako nga bwe kiri n'ekituufu nenkyogerako nga bwe kiri so there is no politics in this kubanga era ku mulyango tetugenda kubuuza gwe
oli wa kibiina ki ffe twagala omuntu alwanirira eddembe ly'obuntu okitegeera kubanga kibeera nakyo bwe mmanga okukuba oluyi ndaba kibi lwaki nkikola ekitegeeza bwe mma nkikoze mbeera nina reason lwaki nkoze eki nkikoze nga bwonaddala bwobanga tolina kyonkoze so nze ndi ku ludda lw'abantu era gwe bwoba obalinako gwonyigiriza sijja kubeera awo nganze ow'eddoboozi mpanike buwanisi mikono nyumirwe bunyumirwa ng'ate munnange ono yennyini agenda okumpagira anyigirizibwa ekyo nja kyogerako lwaki nkireeseewo ntyo tumanyi waliwo ba foot soldier muli ffe abavubuka nti tuyinza okumanya nti kya Bobby which means kintu kyaffe neweesanga ng'ekivulu ba foot soldiers tukyefuze tuze nezibaleeti tuze obuntu twesibye embeera eyo ogenda gyetangira otya? No, nze mpisa abawagizi bange sinaba kuyita ku kibiina kya muntu kyonna mpisa abawagizi bange ate mpise abawagizi kitegeeza ye muntu akwagala one ate nenva ku kuyita abawagizi bokka nempita bannayuganda bonna paka ekifo bwe kinajjula era tujja bagamba nti munnange ekifo kijjudde abalala tugenda kukola extra egenda kubeera eno n'endala egenda kubeera eno n'endala egenda kubeera eno so mu bufunze mpise bannayuganda bonna saagala kugamba nti ono agenda kujja nga yambadde bwati nze ngenda kujja nga yambadde bwati ebisinga byonna ejja kubeera surprise kubanga nange temumanyi nyimba lwengenda kutandikako na lwengenda kusembayo temumanyi bwengenda kwambala temumanyi bwengenda kubuukabuuka okitegeera so ebisinga byonna egenda kubeera surprise naye buli bonnayuganda muyise ajjenga bwayagala so wetuwulira nti Mickey ayinayo ekivvulu ebirowoozo byaffe abalina ennyonta ya muyimbi waffe Bobby Wine abaludde okumulabako stage abaludde okumulaba nga aperforminga tuyinza okulowooza nti olunaku olutusuubira okumulaba nga aperforminga kino ekivvulu kya Mickey Wine era mbadde nsaba nnyo tusentalinge ku Mickey Wine Mickey Wine yagenda okushokesinga Mickey Wine yagenda okuyimba however much I appreciate everyone else naye kino nze nganze nanga kivulu kya Mickey Wine so saagala abamu batandike kuki politicizinga nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeko n'ebipya beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, enters are very, very comfortable. It's a Tamale and Sons. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ekivulu kyange nyimbira buli munnayuganda ekitegeeza mpise buli
Munnayuganda. Buli munnayuganda. Yeah, kubanga nze ndi munnayuganda ndi muntu bannayuganda be bampagidde. So era mbayise bajje mu bungi nga bwe basobola. Yeah. So twalina ekivulu last year. Yeah. I remember. Kyo kyagenda kiti. Omuntu mbadde sikolangako concert from about gundi gye nakolera it was like a mini concert. Yeah. We are about 9 years ago. Ebivulu byonna bye mbadde ngezaako oluusi okukola nga mbistopinga olw'embeera ezitali za njawulo. Anti ekyali twakistopinga kyali ekya gundi ya Livingston, I remember. Yes, yeah, ekyo twakistopinga. Definitely wabeerawo always reasons as to why. Naye nenjagala nkole kino. Era sigamba nti waliwo promoter akitegese. Sigamba abantu bennyini tewaliyo nti onavuddeyo nanteekamu ssente. Wabula abantu bennyini be bantaddemu ssente. Nti bw'ogula tiketi eyo bw'oba ogiguza oba n'ogula emmeeza oba n'ogula tiketi ne bweba y'ebiri ne bweba y'etaano ezo zenja okugenda nsasule ku TV. Bankubira obulango. Ezo nja okusasula ku saawundi. Ezo nja okusasula ku gundi. Kubanga oluusi promotion oluusi mubaamu ebiggwa bitalaze. So nze nensalawo nkyekolere nga nze because this is my show. Nensalawo nkyekolere nga nze nti wenzijjayo YSB4 nampayo nagulayo abantu tiketi za mitwalo oba 5 oba 2 oba kakadde oba 5. Ezo zennyini zenkwata. Nengende ewa akola production ne mugama munnange nku deposit nzeeko zino n'olulala nkola bwe zino abasinga n'aba waliwo n'emikwano gyange abakola zi banners bankoledde za bwereere abamu bangambye Miki sasulako hafu tukikole bwereere abamu ne bagamba Miki nze nguze table ne abamu abali e Bulaya n'agamba nze Miki sigenda kubaayo naye nguze tiketi za milioni 2 ojja kunnyambo zimpeera abantu obagambe nti nze abamu nguze tables abamu kwegamba kyovola bankugambye initially nti kino ekivulu ky'abantu. Buli ayagaliza Mickey Wine ogenda mu maaso, buli ayagala Mickey Wine ne buli ayagala music we Uganda ne buli ayagala Uganda. So ennaku zino tulaba nga abayimbi bakola ebivulu. Era weesanga nti abayimbi abasinga obungi kyenkana buli mwezi tubayo n'ekivulu. Mickey myaka nga 8 nga tukola kivulu. Kiki? No, my time. Buli omu abeera ne time ye. Buli omu abeera ne program ye. Nze nabagamba every show that I go to, whether it's my friendly show, whether it's my own show, nga bannanzeewo, eyo ebeera concert. I give my all. Naye obuzibu obubeerawo nti oluusi wali time ebeera limited. So buli kaseera nandiyagadde ng'okikola mbadde nga nkikola, but nga the time is not right. Nga I feel kyovola bolusi mbadde njagala okulangana ne ngamba naye kansooke nkireke naye ng'ate ebyabalala mbadde mbibeerako byonna kati paka wentuse ne ngamba you know why I think this is a time to celebrate myself and to celebrate myself with the people. Okwecelebratinga nga ndi wamu n'abantu abo ababadde bandaba abatandika nga bandaba n'abandaba kati the journey I've walked nkikole nali saagala just kola mia show nga teina history nti nkobya oluyimba kati nkuba nina hits nyingi kakati naye saagala nti buli hit gundi I need mbeera njagala mpackaging abantu bange ekintu nga kijjudde kwegamba nga is worth it. It's not just a song nti ero nyimbye namata kakati kati ero nyimbye ebikutte bite kakati that's not me. So Mickey tumulaba nga ina collabos nyingi. Onako tusubire abayimbi abagenda okwerekerako collabos nazo zengo okola nga tuvire ddala ku club ya soka ya Nimba omukulu Musuuza tunamulabako. Nayise abayimbi bonna yagala nayise abayimbi bonna kubanga ndi muyimbi nayise abayimbi bonna bajje bamperekereko nayise abawagizi bange kubanga n'abayimbi abamu bawagizi bange so bajja kubeerawo abamu bajja kujja batuule balabe kubanga lunaku lwange si lunaku lwa muntu mulala yenna nze alina okuvimba ate nze alina okubavimbisa ate era nze alina okubayimbira so abamu bajja kujja batuule
waliwo n'abamu abatandise eddogula zi tables abayimbi bangi bansindikidde obulango nga sinaba nabakubirako era I appreciate you all artists bansindikidde obulango. So this is going to be Mickey Wine. I invite everyone who wants to support Mickey Wine. So onako tusuubire ki live band siddi kuba abasinga bwe bamanyi nti abasinga obungi bamanyi nti abayimbi nga abagwa mu tulo balyo tebakuba live lwakuba nti ennaku zino bigera bikyukamu edda obalanga nga ajaruna mbiro akatoyo live okuba naye obalanga nti Mickey bagamba siddi tosuubire kyonakulu abammanyi bantegeera naye n'abatannaba kummanya nsaba bajje bantegeera ennaku z'omwezi nga 7 Septemba ku Jazz Pia Munyonyo lugenda kubeera lukoba ku lukoba lukoba ku lukoba nja kubeera ku stage okutwala essaawa nga 2 ng'okuba non stop ate baabo sobula nze amukolo kansooke mwebaze edda nalina akanaiti kangaawe ye muyimbi omunene unasooka okukyaza bunaiti baffe namwe mubumanyi ba DJ abakola mu mabaala nga gajja kwa 10,000 7,000 mwana wange ono namuyisamu olukomo lw'essimu ngamba yitirawo ko yali yamma ndinayitirawo kati mba nfunye ekikonde bwe nga oli muganda wange sikyerabira ekintu ekyo era simanyi oba ndekwebaza ntya obulango bwatandise bwafulumye obulango bwafulumye era QSB4 Media tugenda kuba obulango bwabwere paka tulina kuba obulango bwa show yaffe yo show sebo yaffe tulina kipika ne tukipika sikwemba wampe sanyu tata wange yanjigiriza ekintu kimu nali mu P5 ne bampa sente eza pocket money bampa siringi 7 kakati tubeera tugenda mu town bangulira uniform omanyi nga bazigula wali Luwande ne balutunga neogera kakati nendaba ettaayi nga tuddayo mu kyalo tugenda kusomera mu kyalo kati bwe nalaba ettaayi nga taata namulaba nga tayina ttaayi nga bonna nayambala essaati white nenga nateekako ekooti nenga tayina ttaayi nengula ettaayi ya siringi 5 nenjimutwalira yaŋŋamba yankwata ku kibegabega naŋŋamba weebale nga ndooza n'amaziga gamuyitamu ndooza nga takibirivinga naye naŋŋamba eki kati nze I just love my father mugulidde it was not emotional to me naŋŋamba ekigambo kimu nti mwana wange obeeranga mulungi n'ensi ejja kukugondera n'abantu bajja kukugondera kakati muganda wange okiŋŋambye nenze mbadde sikijjukira sirikyerabira ekisooka wampesa ekitiibwa okusitula Mickey okumuleeta ku night ya SB4 yali level ndala wampesa ekitiibwa ate n'ekira n'ogenda ompe ebbanja eyo n'omunnange bwe tutyo nayiga ekintu kimwe era nsiba nkigamba nkyogerako nti it takes nothing from a candle to light up another candle it only makes the light white and bright tekina kye kijja ku musubbaawa guno kukoleza musubbaawa mulala wabula ate munnange kye tutamanyi nti kyongera kitangaala ne kigenda nga kigaza okumuwa kafaananyi singa wano ne bwe basaawa 9 ogw'ekiro nga luwa obusubbaawa 1000 bubeera bwakanga emisana negwe bw'oyagala obeere n'akako wekka ng'agogera bwetu mu kudduka kuno nga bagoba toyagala bakoleezaako neraawe kennyini layiti ebeera tekumala ate n'ekyokubiri bwe kanaazikira ani ali kukolereza naye oyinza okuba akakoleezaako ono akako ne kazikira nakuyambako nakukoleeza nooli so bwe tutyo bwe tulina okutambula mu nsi muno. Tiketi ya mmeka? Tiketi ya $2,000 ordinary, excuse me. Ordinary ya $2,000, VIP ya $5,000, table ya $3,000,000. Yeah. So Jahaz ebivule bisingayo bitandika misana. Era tulaba nti byonna bisingayo ebibaayo bya misana. Ne buwungerereyo ne bitukwatireyo. Kyasameka tutandika sawa 2 emiryango ezigulwawo ez'okumakya era abaana mubaleete bazanye bawuge bakole buli kimu. Okay. Nga tuwumbawumba tulina omukulu akabozi ke yali anyumya. So kanfune chance eno nawe okatunyumiziemu tumanyi abasinga bamanyi nti
yatukwatako akansi mu nsi yali agoba enjobe naye lwakuba nsi yaliyo kati kyekyagiradde ne mubuuza kyali wansi kubanga nze nina mukulu wange Keni wetugamba nti twabeera n'omukulu ng'amuyita Matovu ewaffe ku kyalo Matovu abaamumanyi naye kakati anti obuzibu obuliwo there's a big age difference between me and him kakati saabeerako naye mu ssomero lyerimu nti ndi mu primary naye ali ku kyalo baabeeranga ku ssomero kubanga abaddusa abo baabeeranga nabo eyo ku ssomero baali baliyita nga Kyemangi yasomeranga bayita Kasaka Primary School kati ng'eyo gye babeera mu misinde naye ng'abaana be baleeta ku misinde babeera ewaabwe omulimu gwabwe gwe bakola bayizi kakati era ayinza okuba talimba kubanga mulembe gwabwe muteekwa okuba mwali mu nsi katunywemu naye nga kyali wansi alina okuttanya emboozi yansi ajja kubanyumiza abeerayo tujja kumufuna tutangaza ensi bagambye nti ono eyazze mbu yensi waliwo yazze eyo fotokopi yansi lwakuba naye gye yatutte gyansi naye boli yali agoba njobe kakati ate ono yabadde agoba Bobby nsi yali agoba njobe simanyi naye yali kyali wange era akyali kyaliwo naye kati bamutuukako no just tukibeera nakyo mu birowoozo the only thing nti muntu w'abantu as always nti naye lwakuba kati ffe kyatubeeramu mu bwongo nti omuntu bw'ayambuka eddaala oyo maama akyatuukikako kati sometimes oli n'amukyawa n'omukyawa naye nga tamusemberedde obuzibu kati bwe ndaba nti obuvunaanyizibwa alina bungi naawe oluusi nga oluusi bw'olwawo okumulaba nange ndi neighbour abeera wano mbeera wali eri naye nange oluusi ndwawo mmulaba unless obanga tuli ku family platform ne tunyumya ne tukaayanamu ne tusaagamu ne tusekamu naye naffe tulina okumuunderstanding nti in most cases alina obuvunaanyizibwa bungi nti naawe ne bwe wandibadde mu kifo kye ate oluusi wandigudde n'eddalu kati osanga singa teyagoba ku njobe osanga singa ensene yagobanga enjobe kadde nga yakola ki yali amugobe amuvaako emabega media tugusese nga tubadde ne Miki toyaza okutukyalirako muganda wange omanyi sometimes otumanyi okwebulako naye tusobola tuba Luganda kwagala nnyo era mbadde nsaba munnayuganda yonna yenna ali eyo ojje ku Jazz Pier nakoze omwezi 7 tujje tupike ekintu kino ffe tukwadde obulango otonaatuukireyo netikiro tujja zigula ensasa gema negyowulidde nina mikwano gyange njabasa mikwano gya SB4 Media tugulayo tiketi tusupportinge Miki mama Fina kyali wange nnyo maama wange gakusaba n'obuwombeefu tugulayo nga butebo nga bino bikolanga so tusisingane amakozi omwezi nga 7 bamijje tusupportinge ate waliwo ennyonta gye tubeera nayo kati ffe nga ffe ndoza yakoma okulonkinga nga nkyali mu kyalo emyaka nga 8 mabega nali nkyali na mu kyalo we yakomera tuwamu ekivulu ekyo so nzoza eno show yange genda okusooka okubeerawo nga Miki aperforminga kyemmanyi naawe myaka 8 gwali eyo gyakusanga wa ng'okyaliyo eri tuze ku kibuga jangu tukisoosowaze tupike tujjuze Jazz Pier emunyonyo atamanyi ku Jazz Pier wogenda bwoti ku munyonyo round about olina kudda side zeeno kwagamba abamanyi ewa Sudiru ku Speak Resort ekikomera bw'ova ewa Sudiru ku Jazz Pier wewaddako baawula kikomera awo wennyini kasita otuuka emunyonyo bw'obuzja ku Jazz Pier tebasobola butakutuusaawo mujje security egenda kubeerawo
gwe jangu oba oli wa kibiina kyo yayise bawagizi be n'abawagira music wa Uganda n'abaagala music mujje nga tebirimu nti ate politics tebirimu mbwate eyo mujje era bonna bajje n'emitima egiri open bajje n'emitima nsingira ddala okuyita abo abaagala ensi yaabwe kubanga tetulinayo nsi ndala gye tuliddukira abasinga okwagala Uganda bensingira ddala okuyita okay si abasinga okwagala Uganda wabula ng'oyagala ensi yo ne bw'oba mu Kenya ne bw'oba mu Tanzania ne bw'oba mu America ne bw'oba ani nga gw'oyagala ensi yo kubanga ne bye tukola byonna tubikolera mu nsi yaffe so era nakobala ne babloga banna no Alan Soko nje ono yeka sira kusaba okuba muta Alan Cruz ono naye muganda wange alwanka YouTube channel twali basatu nze ye voice ne tugenda bayitayo batya wa mulungo Alan ayine 13 ze nina nusu kasanvu nena akonda wakenali envuga jukira kakati devotion yoba yalina mu 5 nenga ani avozitu watatu bani wani wawate kuswezi yali twatwakustore yani yamma kati atuwadde yatuwa ekyebiri netutekamu amafuta baga mutwalo netugamba naye tugenda tufuneyo ka meeting netugenda mulungu nga mazi teganna sembera tugule ekyenyanya nga tulina ebirooto mugale ntwalina ebirooto naye ekimpa essanyu nti atirisika ebirooto bye twalina tubituukiriza ebisinga mu bulamu so muganda wange Alan ono muganda waffe nnyo tugenda kukola no ne collab gwe n'oba okyali lwaki okibagambye wano so mwalidde mudolo nago bawayingira pichi z'empaka naffe tulina Miki tulina kye tufumba so tuongere omanyi Miki yalina omukisa gw'abayimbi abajja bapya nnyo gomanyi abayimbi abayitidde ku Miki bayitirivu kamba kusomere Kenzo yanimba Empress toneraga Maro era toneraga Cindy number 1 banji gwe kyomanya Miki ayina omukisa gw'abayimbi nesimanyi oba abayimbi abo yeno time tulabe basobola omujjukira n'omubeererawo bajja mujjukira manyi omuntu yenna ali eyo jjukira nnyo gye wava jjukira nnyo gye wava kyo kiba mu bigambo naye ebikolwa tujja laba tulabe ennaku z'omwezi nga 7 amina ate nera tuwadde obulango nange era tugenda kukola interview ya ene tweyanziza nnyo taata wange naye mukirabe omukisa mubeere nga balungi bannange eri buli omu you never know will help you later ffenna tweyambe that's the way to go. I love you all. Okay, tweyanziza mbere bulungi mwera Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 12 mwena egenda kuddamu okubumbuja ati Miki Wine Live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Miki Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyo musanvu Septemba 12 mwena okuingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ademiza milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyo karako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwena mujja muwagire Miki Wine atenga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa bire z'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete